Minisita w'ebyenguudo n'emirimu Gen Katumba Wamala akwasizza ab'ekalangala ebyuma n'eddagala erikozesebwa mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo ebyasakibwa aba lotale club ya Kampala Ssese. Bino Gen Katumba bebakwasizza ku ddwaliro lya Kalangala Health Center for n'Endajje Health Center era n'abasaba okubikozesa obulungi. Banaye ebintu bino mubikozese bulungi. As you have heard, the club partners with other Rotarians to be able to assemble and bring up some of these things. Irene Nabayunga, president wa Kampala Ssese Lotale Club, annyodde wa eddagala lino gye baalisaka n'ebiweereddwa ebirala. Eddagala eryo lyatuweebwa mikwano gyaffe babayita ba Muzanamat. Tuwaddeyo amadagala abantu ge basinga okwetaaga nga albendazo, amadagala agajjanjaba infections, amadagala agajjanjaba ag'obulumi, tubawadde ne amazzi ge bayisa mu mpiso. Abasawo okubadde Anet Mutibwa ne Florence Nabayunga balaze okusoomozebwako badde basanga babadde n'obuzibu obugamba nti tuli ku bunkenke, omuntu ono ayagala oxygen ate tetulina bikozesebwa, kati ebimu ku bikozesebwa tubifunye. Kati lotale kirabu keze etuwadde ku ddagala erigenda okututambuzaako at least emyezi ng'esatu mu maaso. Dr. Kisache Franka kulwakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kalangala yeebazza bannalotale olw'okulowooza ku malwaliro g'omu bizinga. If we are thinking in both health sub-districts and we are not leaving them behind, indeed, it's a honor, it's a privilege. Agamu ku malwaliro agadduukiriddwa kuliko Kalangala Health Center 4, Bokasa Health Center 4, Kasekulo Health Center 3, Bwendero Health Center 3, Mulabana Health Center 2, n'Endajja Health Center. Mu ngeri y'emu abakulembeze b'e Namutumba n'ab'ekitongole kya AMREF badduukiridde abaana ab'obuwala abafuna embuto mu biseera eby'omuggalo. Babakwasiza ebyalaani by'amasannyalaze eri abo abaliko obulemu n'ebyalaani ebirala eri abataliiko bulemu. These machines are going to be given to 40 girls. Bachete Christine omu kubaganyiddwa mu nteekateeka eno ategeeza nti yafuna olubuto ku myaka 15 ate kitaawe w'omwana n'amuddukako. Nali mu P7 n'enfuna olubuto, naye mu kufuna olubuto kale tebyali byangu. Mama wange ne taata bebava mu bulamu bw'ensi. Akubiriza abawala okuba bagumiikiriza. Baganda bange mbagamba nti mugume mwekuume kuba si byangu, omulenzi agenda kuwa olubuto akuddukeko. Ssentebe wa disitulikiti David Mukisa akubiriza abawala bano okweyisa omukisa guno baleme kudda mu nsobi ezasooka. Now AMREF evuireyo okuyinza okununula imwe kubanga guno mulimo gwebagayire mwandibaire muzza ssente ku imwe asobola kutoola ssente digula kyalaani. Yombako omukyalo w'e Namutumba Mariam Nayigaga asibye abawala bano okuwa embiri gyabwe ekitiibwa. Nenda mube bambasada ab'ebyalo gye muva, kyalira ku isomero n'omwana wo osomeseeko abawala abali mu isomero eryo, obakobe nti ezira kintu kisinga bubi nga kuzaala ng'okaali kwetuuka. Dolo Joko nga yakwanaganya emirimu agamba nti ekigendererwa kya kuyamba abawala abazaalako nga bali wansi w'emyaka 19 nga yakamala emyaka 2. Tubawadde n'ebitengi, buli muwala agenda funa package y'ebitengi ne tailoring machine na byonna ebigenderako kulaba nti asobola to financially be stable. Eno y'emu ku nteekateeka y'okutumbula embeera z'omwana omuwala mu nnaku 16 ezaateekebwawo ekitongole ky'ensi yonna. Samuel Nkuba ne Peace Navuga bakusakidde gweno ku Bukedde TV.